رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. tumutendereza Allah, tumusaba asebengera n'emirembe ku mbaka we Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ne ku abo bonna abamugoberera okutuusa Allah lwaliyimirizaawo ensi eno. tumusaba sebengerane, tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulage amazima nga mazima, atuwe okugagoberera, na bwatyo atulage obulimba nga bulimba, era atuwe okubwewala. tulina ensonga 10 zetwasomako, twasigazayo nga 2 oba 3, naye nga tetunazireeta Allah jalla jalaaluhu yagamba mu Qur'an mu sura bagiyita Fussilat, aya eringa 5 oba 6. yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, sanurikum ayati fil afaqi wa fi anfusikum wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Nambi Fussilat yagamba Allah jalla jalaaluhu, tinja kubalaga ebyamagero, nja kubalaga obubonero bwange bungi. obubonero obwo mujjabbula fil afaq, byamagero by'eggulu n'ebyensi, nga bingi Allah byalina mu bbanga eyo nga byamagero ebitulaga okubaawo kwe. min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar, wano obulaga mulimu enjuba n'omwezi, mulimu omusana n'ekiro. kyamagero ekinene ekiraga okubaawo kwa Allah. bankati bw'oyimirira wano buli wootunula olengerawo, nebuuza nti ekiro yakizingiddewa? bwe bunaawungeera kidde mu bwangu, yaga nti yatlubuhu hafitha, ekiro kinoonya omusana mu bwangu, tekikeerewa. ekyo kyamagero Allah kyawa omuntu okusobola okumutegeera nti waali. emmunyeenye eziri waggulu, abantu bagamba nti waggulu eyo Allah bwe yawa amagezi balaba bamagezi nnyo, so nga Allah yabawaako itlaq, n'abaga nti ya ma'ashara al-jinni wal-insi, abanga amajinni n'abantu, in istata'tum
mberanga mulina obusobozi an tanfudu okulinnya bi aqtari samawati wal ardi mbwengulaawo oba n'okukka wansi mu nsi fanfudu mbakkiriza mugende ayagala linnya ayagala kkiriranga bw'oyagala naye la tanfuduuna illa bisultaan obanga ojja mbwengula gyendi omanya nga teriyo obuyinza obukufuga bw'obanga okukka wansi manya eriyo obuyinza obukufuga wansi eyo gy'olaga la tanfuduuna illa bisultaan kitegeeza nti allah ayina abantu beyawa obuyinza oba beyawa okumanya nga basobola okuwalampa ensi eggulu eryo ne bagenda gye baagala kyobola akoseza ebitonde bibiri nti ya ma'ashara aljinni wal insi majinni gaga nti inna kunna naq'udu minha maka'ida lis-sam'i twagendanga eyo ku ggulu ne tuswama tuwulirize biki allah byasazewo ebijja mu nsi bwe twamalanga okubiwulira ne tukomawo eri abantu ne bagaa nti waliwo kino kigenda kubaawo bagenda okulaba nga kibadde nga bwe tukibagambye ne batukkiriza naye faman yastami'i l'an olwaleero agezaako okugendayo yajid lahu shihaban rasada asangako obukuumi kitegeeza nti allah yagawa obusobozi obuwalampa ne gagenda gye gagenze naye ebyonna byamagero allah byawa ekitonde ekiyitibwa muntu n'awalampa n'agenda n'abeera eyo kyakama nti muba muzze mumanye teriyo ebyamagero byennina naye byonna mbibalaga mufunemu ekyokuyiganinze mukama wammwe kyakati saurikum ayat omuddu ayina gy'atatuuka kubanga enjuba kwalowooza kwayogerera ebikankana teri ku ggulu lya musanvu teri ku ggulu lya kusatu teri ku ggulu lya kubiri wabula eri kulisooka wakoma nadda n'akulaga nti enjuba eyeeyo yenkana bweti nnene nnyo munyonyo ziriko byonna allah yabiteeka ku ggulu erisooka walaqad zayyanna as-samaa ad-dunya bimasabih nawunda eggulu ly'ensi eno erisookerwako n'emmunyenye fuluma ekiro nga zaakaayakana kuliko eza bbulu kuliko ezaakomyuka langi eziriko za njawulo zayyanna as-samaa ad-dunya bimasabiha ebyamagero ebyo allah byaga nja kubalaga ebyamagero mbwengula eyo gye mulaga si wokka ne mu nsi nja kuteekamu ebyamagero emma wansi waayo oba ku mugongo kuno kwe ttambulira wallazi ja'ala lakum al-arda dhalula allah yawafuulira ensi nga kyaliiro daga nfamshu fi manakibiha mutambule nga muyingira mu buli nsonda y'ensi tugamba tutambule butambuzi fa tujjamu ekyokuyiga tufunemu ekyamagero tufunemu akabonero akatutegeeza nti allah waali ebyonna allah abituwa tumutegeere eggulo yasibyeko enjuba ye bwe yagisibyeko teyazikidde yasigaddewo ng'egiraki ng'eyaka naye yagamba nti la shamsu yambagi lahu an tudrika alqamar enjuba tesobola kusinkana na mwezi wala llailu sabiqu nnahar ekiro tewaliwo olunaku lwekirijja ne kikulembera omusana shattaana baina dhalik tekisoboka agolebe yani ya allah naye agisiba n'ezikira ebyamagero ebyo nabbi yagamba nti okukwatibwa kw'enjuba kabonero mu bubonero obulaga obuyinza bwa allah neesigalawo ng'eyaka naye ng'ebikkiddwa
obudde buzzeemu enzikiza, enjaka yayo si eya bulijjo, naye atagamirwa kullum fi falakin yasbahu. Njuba erina ekkubo lyayo mwetambulira, n'omwezi gulina ekkubo lyagwo mugutambulira. walqamara qaddarnaha manazila, gwe yaguwa ebintu ebyenjawulo. Kati omwezi ogwo naguwa ebifo ebyenjawulo, gugenda gwo gukyukakyuka hatta aada kal urujunin qadim, gutuuka ne guddawo ng'akasaali, gwadde omunene, naye enjuba teddayo nga kasaali, tekisoboka. Negwe omwezi nja ngutambuza, njuba nekusala hatta aada kal urujun. Ebyo abasomeddwa bisoma mu busomi tabitegeera. Nombuuza ni kadozo ayo somedde omufuuzi mugasizaaki yafa. Allah akulaga byamagero byo gwe alina amagezi ategeera otegeere ng'ati omufumu wadde katima agijjeemu ki? litunzira man kana hayya. Qur'ani eyamba mulamu, wayuhiqqa alqawlu ala alkafirin. Kibonerezo kikakaseeko oyo anaava mu nsi ng'agigaanyi gw'osoma. Sekanga galeeta y'ataano, nina katima 6. Naye ebintu byalagamu Allah biraga omuntu ategeere yamutonda nti alina obuyinza. Bw'anaalabye ebyo njuba agisibye, ate agambe erina amakubo gaayo, gwe bw'agikutte olina ky'oggyemu. Kyava lugamba omubaka sallam nti weekwatwanga, abaaliwo baalowooza olunaku lwe yakwatwanga nabbi waali, yakwatwanga omwana we Iburahimu afudde. Abaaliwo ne balowooza ti omwana ono abadde wanjawulo nnyo wankizo, olaba n'enjuba esingibwako. Gwe n'abaga nti okukwata kw'enjuba si lwa mwana wange, wabula kali kabonera akalaga obuyinza bwani bwa Allah. Muleke kassa ku mwana wange. Ye Allah akiteekawo ng'ateekawo kintu kutegeererako buyinza bwe. Fe abasiraamu okyovola nti Allah yatuwa, ne lwakuba kyeyatuwa temukimanyi. Abakufaaru baakeddewa gulu gye baabadde bakwata bitundu byaffe. Allah yatugaana totunulayo, ekwatiddwa naamu dda mu maaso ga Allah. Yingira mu masjidi saala raka zibezi, kiganyi tuula wansi oleeta istighfar, astaghfirullah. Beera ku ekyo okutuusa Allah lwanaagita. Ekyo tekifunye egamba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku. Beera ku adhikari, kwata Qur'an osome. Tekikwetagisa kanula maaso kuba tolina mugaso mukyo. Ne bw'onookanula amaaso tojja kutegeera kiki oggyemu. Kitawulidde bawulanga nti njuba kwata kw'enjuba kwamazeewo biliyoni z'okugenda okubiraba. Ebisi yatuwa amagezi, kyovola ati omusiraamu obeera omujega oba obufuuse mujega. Kati bw'okirabanga todduka, dda mu masjid, dda mu nnyumba yo, saalera kazibezi, mwegayirira Allah. Bw'okirabanga tuulawo tudobere ku istighfar, adhikari okutuusa Allah lwanaata. Tekikwetagisa kanuna maaso genda ku mukisimu n'akani bagambe kwata obutimba olina kuguza n'ekigaalubindi kya mitwalo 2 kyebagula 10,000 njagala kugiraba. Olabe ki? Okkiriza nti mukama wo alina obuyinza. Olabe buli omu waanoonya kamanvuuli ebikke bwakikutte omulundi ogwo, oyiseemu ki? Kyova olabanga Allah kyava agamba omubaka we sallallahu alaihi wasallam ti wa anzalna ilaika alkitaaba, Muhammadin nakussaako ekitabo Qur'ane tibyanan likulli shay, kinnyonnyola buli nsonga, wahuda ate kirungamya. Tibyanan kireeta ensonga zaayo gwe kyonoolaba. Jaga sayurikum ayati, bantu baleke Muhammadin njabbalaga ebyamagero byange. Ebimu biri mu bwengula eyo, ebimu biri wansi. Eryato litambula ku mazzi, okwata akayinja n'okasuula ku mazzi ne kakka. Eryato balitikka ne litambula ku mazzi ne ligenda. Ani obuyinza obulitambuza yaani? Ya Allah. Lwasalawo abalina amagezi alibbira ne lulawo.
ne bakozesa amagezi gonna aga buli kikanga lyeyongera kweyongerayo wansi ne baleeta bagawasini babayita bagawasi bana balubbira babayita bana mu Lwarabu bayita bagawasi ne bagenda mu mazzi eyo ati abo bafudde tafaayo lwaki abasi naye nga abattiddeyo bulijjo beewaana nti baamagezi maki mangi n'abattirayo sayurikum ayati fil afaq gwe tulaba Allah okujja amazzi n'agateekamu okujja amafuta nga gali mu mazzi mu nnyanja mwe basima gye bagenda okujja petro naye ne gateetabika na mazzi naye nga gye gali wansi buli gamu yagawa wegagira ki yamanye ensiba gy'agasibirayo mwe mugeeta ntala okugasiba muteeka okusooka kunoonya magezi ate gajja kwegatta mu mazzi ate gajja kukola ki naye ye yagasibirayo gabaayo sayurikum ayo mugajjayo nga mwetenda okuba n'amagezi amangi ne mutategeere yagassaayo atya maraja albaharaini yaltaqiyan ennyanja ziba bbiri zitambula mu makubo gaazo ne zisinkana emu neeyita muki neyagan bainahuma barizakhun wakati w'ennyanja zombi waliwo ejjigi la yabghiyan emu teyingira mu ginne waayo so nga gonna mazzi naye gano tegasobola kuwagula kudde eno wabula buli gamu galina ekkubo lyago ne weewuunya gayingiddeyo gatya era gayisi gatya muganne waago buli gamu ne gasigala gokka ekyo toteekayo bwongo sayurikum ayati fil afaq ebyamagero byange weebiri genda ano ku Nairo weeyingira mu Victoria genda Nairo weeyingira ku Red Solar buli ngamu gakwata gokka bayinza ogaa nti agenda mu Tigris nga wala togenda kutuukayo mu Iraq naye nga amazzi agasinga okuba amalungi aba Iraq ge banywa bagajja wakati wa miggeeki mu Efrates ne Tigris ne bateeke payipo yaabwe agawawo malamu tegeetaaga ddagala tegeetaaga kufumba ennyanja zombi zisengejja we bassa payipo yaabwe okufuna amazzi ge banaakozesa mu miggeeki besi mugumu wagigattira ebiri gyeyawule guno gugende guno guyite kati bo mu makati g'emigga ebiri we bateeka bainahuma barizakhun la yabghiyan buli mazzi galina ejjigi kati Allah alina ebyamagero yawumbako ebyamagero alaga abantu nti asobola okuwangula n'alwana n'awangula amawanga agaali amanene ebyokulwanyisa byalina ekitala kyalina mpawo byenkana naye nga bali balumba balina ebitala laga ekyamagero okusanga abantu ebisatu nga balumba 1000 esatu naga nti inyakum minkum 20 sabirun inyakum minkum 100 munaabeera ebibiri mujja kuwangula 200 basaba batunuulya aya nga tebategeera etambula etya naye babali awo ng'ekiseera kizze nga bali abantu 100 ne bagamba omubaka ti arusula nga tuweddewo tuddeyo musajja ono abantu bazzizaayo bangi tuddemu twetegeke nabbi n'abagamba nti omubaka bw'asiba embendera ye taddawa tugende wallahi bayingirira mu mitwalo ne bagimalawo n'abagamba nti wakam min fi'atin qalilatin mumba mwenyooma bameka abaali abatono ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah abawangula abaali abangi kulw'okukkiriza kwa Allah wallahu ma'a sabirin ebyamagero Allah byawa omuddu Osama yawangaali Pakistan emyaka nga waali ali anywa era abaamulyamu olukwe baawo naye Abamerika mwe baasiibanga batambulira naye tebaamulaba yabalyamu olukwe waamu Allah gan sayurikum ayati fil afaq jabbalaga ebyamagero mujjemu ekyokuyiga mukyala wajja kuzaala oyizeemu oba osanyuka busanyusi nataddeyo omwana nawe oyizeemu ojjemu ekyokuyiga Allah yagamba nti hatta yatabayyana lahum
okutuusa lwe munaakakasa, okutuusa lwe munaafuna obunnyonnyofu ti annahu lhaqu. Mulimu ebintu bisatu: ti annahu lhaqu, ti Qur'ani kitabo kya mazima. bye kyayogera emyaka 1400 olwaleero lwokitegeera. abalina amagezi abalowooza ati basoma nnyo olwaleero bagira ki? tebakitegeera. naye nga emyaka 1400, emyaka 1400 olwaleero lwokitegeera. annahu lhaq, okakasa nti Qur'ani butuufu kitabo kya mazima. okubeera nga okakasa nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mubaka, okumanya ebintu by'ataalabako n'abikubuulya nti bijja kubaawo. annahu lhaq, okakase nti Muhammad yayogera mazima, yali nabbi wa Allah, tewali bulimba. okakase nti Allah wa mazima, akolanga bw'ayagala gyali, kubanga akuwadde ebyokulabirako n'obiraba n'otegeera. naye nga mubutuufu olowooza nawe kivudde tolabawo, otegere mubutuufu ekigambo kino Allah bukyakyogerako emyaka 1400, ate bukyakibeera ku lawhil mahfudh emyaka tegimanyiddwa, kubanga byaliko nga n'Adamu tannabaawo, nga ku lubaawo kwebiri. olwaleero obisanga leero, tusobole okukakasa ti Allah kyakugamba mazima. lagati awalam yakfi birabbik, ekyo kyekikumalira nti mazima Allah wo buli kintu akiraba. era okyaganya okukakasa mu mutima, okukakasa nti Allah wo buli kintu kyonna mujulizi ku kyakimanyi, talina kyejja kukola ntagira nga takimanyi, kubanga ye buli kyaleeta akireetera mu kiseera kyakyo kyeyakigerera, akireetera mu kiseera kyakyo. yagamba nti ndeeta nzijuza ebire byange amazzi nengateeka wenjagadde. enkuba etonnya wano e Kampala, etonnya wano n'ogenda ewandege yange teriiwo. beebuze ebire bino byageze bitya tikekutulira wano, neetonnya ewandege yabaawa ne balaba mukoka ng'ajja akulukuta, yabuze evuddewa. naye ng'akabanga weeri ne weekomye, weebuuza ani ageze ekyo? ebyamagero ebyo Allah abikulaga n'osala engalo zino nga teri lwala luliggwayo, so nga buli nnaku ogira ki? osala. buli nnaku osala, buli bbanga osala. bw'osikayo olulimi lwo n'olukeberako, weebuuza ebigambo byenjogera bivaawa? ani abiwandiikako? biva bitya mu bwongo bijje ku lulimi? bitegeerwa bitya? mwennanga buli omu alina olulimi lufaanagana, naye n'olugjayo nga buli omu ajjako ebigambo bibye. ayogera olulanga alwogera, oluswayiri alwogera, olina ajja olulimi lwe lumu n'alugattako ennimi ezimanyiddwa, alinga abikkula olubikkuzi. ogenda mu kompyuta n'onyiga ng'olaba kyamagero, nekubikula nekwetera kyoyagala. gw'otandika butandisi ow'oluzungu n'ayogera, nekikulaga tekikyasaana kwogera luzungu n'oleeta oluswayiri, galo tekikyasaana n'oleeta olukyoli, buli lumu lwoyagala nga weeruli. nebuuza oluseetingako otya? peesa kiri onyiga. sayurikum ayati fil afaq wa fi anfusikum, nammwe ebintu biva mu mmwe obitegeere nti mu butuufu nga nnina ekyengera. hatta yatabayyana, okutuusa lw'onookakasa ti Qur'ani eyo kitabo kya Allah. naye era byonna Allah abituwa ne tutategeera. sammun bukmun umyun fahum la yarji'un, eri abantu nga bakasiru, bakiggala, bazibu b'amaaso, nga Allah ne bw'abalaga tebategeera. kyova olaba nga aya gyemasembe erugero ku topiki yaffe Allah yagamba ti abantu mwe mulinga au kasayibin min as-samaa,
abantu mufaanagananga omuntu ayagala enkuba oba ayagala obusiraamu obwagala nnyo obusoma obwagala ofaanagananga omuntu asaba ki enkuba eyo fihi dhulumaatun mubaamu enzikiza wa ra'adun mubaamu okubwatuka kw'eggulu wa barikun mubaamu okumyasa ebintu bisatu nje enkuba okisaba ogyagala sana gwaka abantu emmere tebagiraki buli omu asaba enkuba naye yeerabira nti enkuba eteekwa okujanga erimu ebintu bimeka by'olina okugumira ofune enkuba teyinza okujja akawungeezi oba misana nga kati mukuba tulaba omusana gwaka Allah n'aleeta enkuba obudde bwonna ne bukwata njaga ne gukunta gulu libwatuka n'enkuba tennatonya oba etonnya libwatuka oba ezikawungeezi buli omu olaba emisinde gyadduka obudde bukutalo obudde bukyali n'enzikiza ekizeeki ekutte naga nti bwe myasa eggulu lyange oli bwatuka ja'alu asabi'ahum fi adha akwata ku mutwe songa yasabye eki enkuba okumyasa kw'eggulu n'okubwatuka kwalyo yenkuba okukola ki naye bwe bwatuka kwata ku mutwe nzikiza bwekwata eggulu balimyasa n'asooba ayangwirira okumyasa kw'eggulu n'atambula natambula nga sanakola bute eggulu olimyasa tetudduka olwo Allah mumulisiza gyagira ki gyalaga ebintu ebyo oyinza birowooza nti bintu Allah ategeeza ggulu ku bwatukaga nti enkuba bwetonya gwasaba enkuba oba yali asaba Kulaane bwejjebaamu amateeka amazibu nga makalubo gy'oli agegakwasa ku mutwe nga lizze litonye ku ggwe nga Allah agambe nti kyekyoteekwa okukola satuzira ndejagavugani musaale tigoloze dibijja kujja bwe bityo wabaawo agajja muyo nga mazito kukwata ku mutwe n'okuteeka emmeze engalo maki matu ne bali kusomera ng'olinga ataliwulira yabitegeeza nkuba eri etonya kubanga yali ayogerako baamusaba mateeka bantu ba Musa tilawula utiya mithla ma utiya Musa singa otuwadde amateeka nga ge wawa Musa bagandi awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl Musa bwe namuwa amateeka najja nago temwagamba nti ddogo qalu sihranan tadaha mwagamba Musa azze n'eddogo kati ate nammwe mugasaba aga Musa nagaba wagaabalema n'abalaaza Allah n'aleeta Qur'ani ng'eringa bw'olaba omuntu asaba enkuba tikyemunsaba mulinga abaddu abasaba ki enkuba eyo bwejja erimu omuyaga amayumba gavaako amabaati emiti gigwa eggulu limyansa eggulu ligwa laddu zikuba abantu naye mu kugwa kwa laddu enkuba mwegira ki mweva netonye enkuba etonye eno laddu ekuba abantu kuba etonye amayumba gagenda egenda okukyanga abantu abalala amayumba gagize eki ng'ate oli atema nsigo okuteeka mu kusimba oli ennyumba anoonya miti waana asula asereke ng'oli akeera mu nnimiro kulima ne Qur'ani bwefaanana teina amateeka geereeta nga si mangu eri obulamu bw'omuntu mazito waliwo agabaamu amangu yangu nga buli gebaligamba ligira ki limwanguyira negamba omuganda waawano mugende nti obuganda bubi la ilaha illallah agira okutta akuyita mukafiri Allah yagamba Ibn Seka yagamba nti obwakabaka Allah yabwogerako mu Qur'an la hawla wala quwwata illa billah naye avuddeyo aya azirese qul lahumma malikal mulki bwaleeta olwo abantu abalaze ayimiridde nti obwakabaka mu nsi bugira ki awuleseewo era bino tuteekwa bikola bw'omugaana ekyo ayinza okutta afiirawo abarikon mulimu okubwatuka kw'eggulu mulimu okumyasa kulokola omuntu akwata mu matwe ayebya sikabusiraamu naye ekyo ekyo mu butuufu tekijja ne magezi gange tekijja Allah agani nsobola bwegwa mu mazzi g'omuntu oba mukyayi we ginnyikemu naye seeka ne bwe liba lina essobola eriddugavu kine magezi g'omuntu kijja mu sayansi tekijja
bagenza okwekanga ng'abali eri be batenda ati balina amagezi. Omanyi abafrika tetulina magezi. Baga nti abalina amagezi baki? Bazungu. Ffe tetulina magezi, bagamba tetulina magezi. Era naffe twekakasaako. Ne bw'obeera n'abaana bo nga mu byamagezi asoma kya 7, mu byekisiru ebyamagezi byategeera biri, era alaba wa magezi ategeera ati mu byamagezi ali mu kya 7. Eddiini ye ebyakisiru tabina. Naye ffenna tutegeera nti abalina amagezi baluwa bali. Kiraba? So nga naffe Allah amagezi yagira ki? Bagenda okutegeera oluvannyuma. Ogenda okuleeta abaana be bagema nga bajja baana abalwadde baakawaali be bajjako masira gaabwe ne batabika ate ne bagakuba omuntu. Ensiri ze bakwata ne batabika ne bajjamu ekiwuka kibagira ki? Kyebaagala. Kuza kikyo ekijjanjaba kitya kinne waakyo nga nannyini kakensa w'amagezi yatugamba dda ti ensowera buli lwegwa mu kintu eteekamu ekiwawaatiro eki tennyikamu kyakubiri. Agala ekimu kwe kuli obutwa, ekyokubiri ly'eddagala. Kati ginnyikemu ogimaze omale osse puroguramu yayo gye badde kupangira. Nga n'eddagala ogize eki? Olifunye. Baga nti embwa bw'erumanga omuntu kyetaaga kubonaabona. Yola enfuufu kuuta mu kiwundu mutwale mu ddwaliro. Omaze okugema obutwa. Abalina amagezi emutenda abavve tebakakitegeera. First aid gy'okola ng'embwa ekulumye yola enfuufu kuuta mu ki? Fomubaka emyaka 1000 bukyagi tugamba. Tikwata enfuufu kuuta mu kiwundu genda. Tembwa bw'ekombanga mu kyombo kyo yozaamu emirundi 7 n'ogumu nga gulimu ettaka. Ettaka lino ayagala lijjemu obutwa. So nga embizzi mbi nabbi yatugamba kwoza mirundi 7. Era tulina gw'osanga alinayo obujulizi nti yagamba twoze emirundi ebeka. Era tulina gw'osanga alina bujulizi agandi nabbi yagamba nti embizzi bw'ekomba mu kyombo teekamu ettaka. La, ettaka yalireeta ku mbwa lwa butwa obuli mu malusu gaaki gaayo. Obeerangako awaka ne pusiyo. Pusi bw'ejja n'ogiwa amata wabweru n'eganywako oba n'ogateerawo amata oba ekintu kyonna, embwa n'ekiryako tekirya. Tekirya ne bw'ogajjawo n'ogayingiza. Tesobola. Ekifo Allah yatuwa Qur'ani bukyetuwa emyaka tukiraba leero. Yagamba enva esinga okubeeza omuwendo ennyama wa mu mazzi. Watastakhrijuna minhu lahaman tariya. Mujja mu nnyanja ennyama enteeketeeke tekubwa ddagala eryomu. Watastakhrijuna minhu lahaman tariya. Mujja mu nnyanja ennyama tariya empoomu enteeketeeke. Emyaka 1400 omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti bwe muba ennyama ente naam nabbi yagamba nti amata gaayo ddagala, omuzigo gwayo ddagala, ennyama yaayo bulwadde. Olaba omubaka wawa agamba nti ente amata gaayo ddagala, omuzigo gwayo ddagala kubanga guva mu ki? Mata. N'agamba nti ennyama yaayo daa bulwadde mugikendeezi. Hadisi weri nnungi nnyo. Kyokka ate omusomesa omusawo ow'ekitalo yagamba mulye nnyo ennyama y'endiga. Olaba eri bwagitugaanyi n'atuwa option ey'okubiri timulyenga ennyama y'endiga kubanga ennyama y'endiga nkalu, tereeta masavu mu mubiri gwa muntu, kumuleetera bulwadde budaktu ddamu pressure. Tereeta masavu mu mubiri gwaki, ennyama y'endiga nkalu. Naye ye nti yatugamba mu gikendeezo kirya, kyokka ebigivuddemu abigabanyizza nti amata gaayo ddagala. Tegereka amata gaayo ddagala.
ebyo bukyabi tugamba emyaka 1000 yatugamba tulye nnyo ebinyonyi naye bwe tulaba abalugwala ababirya tubavumirira naye nga nassu ya hadisi weeri ennungi ntuyitirize nnyo okulya ebinyonyi bikuuma obulamu omubiri gw'omuntu bikuuma omubiri gw'omuntu lya naye ffe tulaba ababulya tubavumirira naye nga nassu ya hadisi omubaka yajjamu ebitaliibwa namugaa nti temulyanga ebinyonyi ebiyiggisa enjala ebisigadde mulye enkoko lwaki etulwaza tugirya lwakuba tetugoberera amateeka mubaka geyegiraki geyatuwa mubaka byali atusomesa ku nkoko yatugamba timubanga mwagala okulya enkoko eteebwa mugikwate mugisibe ennaku ezi soke mulye ennyama yaayo togigoba bugobi n'okwata n'osalaga mugisibe ennaku ezi yaga nti esobole okulongooka ennyama yaayo ennaku 3 ezo eri mu kiyumba awo ogiweera awo oba okulya gikutte mujagirya ku lwakuna lwakutaano gisibe giweera awo obumere mpaka ku lwokumeka yaga mugikwate mugisibe erongooke ennyama yaayo. Omusomesa ow'amagezi afaanana bw'atyo omusangawa nolwekyo ebyo Allah abituwa tukakase nti Muhammad mubaka byayogera wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah akola challenge ku bana abasomye abalaga nti twazuula kompyuta twazuula kino tulina technology n'aleeta aya ezinga yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wayafaalu mimma la ta'lamun. Muhammad bajja kukola bingi gwe byotolabye. Eyo aya mwe bajja buli kyonna kyosanga nti balaganga abazudde naye gani muttaka muno mwe muli ebyuma waliwo kibabumba kibajja waggulu wallahi taliyo wa anzalna alhadida muttaka muno nassaamu ebyuma bye nabasiza mu ttaka fiihi ba'sun birimu obusungu wa manafi'u linnas ebyuma ebiri mu ttaka omwo mulimu omugaso eri abantu. Obijjawa ogamba nti akola ebyuma abijjawa woni wansi abakola kemiko bonna bakaaba nti babijjawa woni wansi tebiri mu bbanga woni wansi we yabiteeka yagala nateeka mu ndabe mu mmwe anyana abijjayo abikozesa ntaasi. waliya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bilghaibi soke nkakase ani mumwe anaakozesa kompyuta eno ng'agenda kutaasa Allah we. Kompyuta eno gana gikoze naye ng'okozesa kutaasa ani yakutonda. ezo aya eziri mu suratul hadid nekali wa anzalna alhadida muttaka muno mulimu ebyuma munabissa fiihi ba'sun byennassa muttaka omwo ebyuma bimu naabijjayo ebimu birimu obusungu wa manafi'u linnas ebirala birimu omugaso eri abaki mwe tujja bitukula ebituyamba mu maka gaffe si bya bukambwe gye tuli naye nga biva mu byuma gwe bw'obijjayo ng'olabanga ekikyaliiwo olaba olina amagezi mangi. Nolwekyo omusomesa waffe omukulu Allah kyagamba nti ebyo byonna mbikola hatta yatabayyana kutuusa abantu bakakase ti Muhammad ebigambo byayogera nabbi emyaka 1000 abantu lebategeera nga bukyabyogera emyaka n'emyaka bategeera leero ne bamanya nti mu nsi muno mu ttaka mulimu chemical weapons zetusobola okujjayo ne bukya Allah azisaayo emyaka tiyabitaddeyo ggulo wabula yabiteekayo dda ng'atonda ensi yamanya kye tunaagasibwa nakyo mu nsi. Tutegeregana kyova olaba Allah yatuwa aya eri mu suratu kyewa suratu Rom ndoza Rom abaserabidde nga Allah subhanahu wa ta'ala gani nzisa amazzi okuva mu ggulu. Allahu anzala minas samaa'i maa'a nzisa amazzi okugajja mu ggulu
nzisa amazzi okugajja mu ggulu fasalat awdiyaton biqadariha mukoka n'akulukuta ku kigero kya Allah kyagize eki ebisenyi ne bikulukutamu amazzi nga bw'ayagala nagali fa amma zabadu fayadhhabu jufaa amazzi agajja nga tegaliimu mugaso ago ngaleka ne gagenda wa amma ma yanfa'u nnaasa naye amazzi gemmanyi nti gajja kuba ga mugaso eri abantu fayamkuthu fil ardi gonga kwatira mu ttaka kyova osimba emmere nkuba netonye ey'omuddiringana neefa kubanga amazzi agali mu ttaka gisuseeko obungi omulimu agani enkuba ennungi yeetonyanga eyanika emmere egiraki ekula naye bwe gaalaala mmere efa wa amma zabadu fayadhhabu jufaa tuvulaba abakufaru tebatwagala nga nasemya aya ezitendeka olutalo bannona ne bansiba naye nga nzijja wano mu Qur'ani byonna byolabe bakola nga mbijja wano kyekituttisa ate nekirala nzisomesa nenkuduumirira olutalo lwennyini n'otokkiriza nti batuduumidde mu Qur'ani muno tova olaba buli mukufaru agitya etendeka olutalo litwiti eyo gyolaba ntuddeyo emabega tudde tuyite wano ndijja wano noloza nti abasajja wano ebintu ebyo wano mu kitabo kyaffe tekikyetagisa kudda bbali yokka gyensoma eno nenkutendekera abaana awo ne bakukuba naye nga mbajja muno ti Allah agambye temukwata ano mukwate kino temutunuulira byakulwanyisa abula mubeere bamalirivu ekyokulwanyisa tteeka kijja wali muwulidde nti Allah yagamba tteekwa kijja mulabe ffe tetulina wa aiddu lahum mastata'tu wetegeke nga bw'osobola tekyennina mutegede nti omaze okuyiga emmoroko givuga nti naam gomanyi tanka bwevuga nti naam omanya mundu bwevuga nti naam ekyokulwanyisa tukijja wali bwatyo Allah bwe yattendeka abalwana jihaadi tisikyammwe wali kati naakutendeka entambula nkola buli kyonna nkulana eno batusibira bwereere omusajja yanona Abdulkarimu mu kkomera n'amugamba ebintu byo byogera obijja muti abagamba gwe eyabalagirira bamukwate olwasooka tebyo ebitabo byonna bye muleese mumaze biseera temulina kye muyinza kukola ki naye bwabisoma bali bategeera kyabagamba mu bitabo muno naye munaabireeta gyebiri ebirala lwaki Allah byonna bituleetera tukakase ti Muhammadin nabbi naye ekirife tulaba ebyamagero ebyo tetulowooza tutegeregana ekiko kutika y'amagezi tufumiintirize buli wosoma Qur'ani lowooza oleme ejjirekaawo ojja okusaba Allah kitwemu akalungi ebintu byetwasigala byalinga bibiri tubimalirize tugende tulina ebintu 10 bye twagamba tubirina naye tebigiraki tebituyamba tubirina naye tebituyamba bintu byetwakomako kulanga omuntu omubiri gwe gwonooneka gukaddiwa olumbe lutuusa okukuluma ne lukkuba wansi naye ofunyemu ki okaddiyidde ku ki kiri kulanga omubiri gwe ogugenze nekyokoze togiraki erinnya lyo mu nsi terisigaddeewo nga bw'ofiiraawo obanga endogo yegenze naku 2 nga tewali akumanyi nti waliwo so nga eriyo omuntu nga mwonoonefu naye nga alese kyalesa buli omu amutenda ku lw'obwononefu obwagize eki bwalina naye nga gwe ne bwofa tebamanya nti wagenda omubiri gw'omuntu gugenda naam nagala n'ebiseera bye twonoona nga tubyonoona nga tebituyamba kusisinkana bakufuna byatuyitako tuyina bingi ebyatuyitako myaka gyaffe giyina bingi ebigize eki nja okubanga essola waakagimalamu emyaka 4 okulumwa nti essola weeri naye olina emyaka 2 oli myaka 3-25 naye nga essola waakagimalamu emyaka egi okutegeera nti essola eruma sinnasaala emyaka egyo emabega Allah baali gikubuuza oli mugamba ki kati akaseera kano kakozese okusika ebiseera ebyagira ki ebyafa nga tukyasobola kubizza Allah mbikoze ntya nebigenda ebiseera suda nga tolina kyoganyuddwa
Nvubuka abeera mu ssomero, n'abeera Makerere, n'abeera Embaale, n'abeera wa. Nalowooza mwana ava ajja kukwata akasawo atambule mu kkubo. Pulezidenti amuyire jankuwa omulimu. Yalowooza nti yasoma nnyo akoze. Nesala amagezi ebiseera byonna mbimaze nsoma. Seetegekedde ola ngamba taata sina pocket money n'agira ki. Taata sina kino n'akuwa n'odda mu kibiina n'otuula. Ebiseera ebyo ngenda biwangaaliramu wabyagenda tebikyadda. Kati olina okusala amagezi buli akazze k'osobola okufunamu 10 ogire ki. Osobole okukavalinga ebiseera biri. Oleme kulowooleza mu baganda bo mu bakwano gyo. Abanajja enkya mikwano gyaffe gituyamba tugenda kuwasa. Tegituyamba kukola. Mikwano gyaffe gituyamba tugenda kukola pate za misomo. Namaze okusoma ngenda kukola pate olwakuwaki. Bwamanyi mugenda zirya ziggwewo. Nemugati waya kali mungaka ganyi. Singa mpadde obukadde nga 5 nange netandika okuyiya. Sente nnaku nte zirabika. Nebo wasa kusimba obusatu. Nagulira ebidongo nagulira bino nabireta nabyo nakusimba obukadde 3. Nga kale singa yazimpadde. Kati omukazi gwe ngenda okuwasa naawe ne weetuluba. Noyambala amasuuti ogendo kati kasinga ezo yazimpadde. Nennoonyaamu kyenkola omukazi nandigize eki. Tevaga nti omusajja bagozaka weeri nti omugikwata temuzimba mu muzikiti. Mugiwa Abdallah. Abdallah bw'anaakola ajja kuzimba ki? Muzikiti gwe ajja kuguzimba kifuba ddembe. Kubanga bw'akwata mu nsawo bw'ati ajjamu 5. Bw'azijja wagira ki? Bw'anaaleeta 5 buli wiiki muzikiti gujja kuyimirirawo. Ne Muhammad afunye aleese. Kati tuziwa muntu ati ateekwa kuzimbawo muzikiti. Allah yalaba nti si ekisaana. Tulowooza ebiseera ebyampitako nga ndi mu ssomero. Byombi kavalinze ntyo bizza mbigasibwemu. Lwotebeeraawo emyaka gyagenda n'olwaleero oli awo onoonya musomo gw'ofiisi. Ebagamba basomyeko. Situgaana kusoma kulungi nnyo era Allah yakutukubiriza. Nereka kuteeka nniya nti nninda mulimu ogwo ngire ki. Kubanga teri yagukutegekera. Pulezidenti alina bannyina. Pulezidenti alina baganda be. Era bw'anaafuna akalimu akalungi akawaki. Newankubadde wa siniya yakuna akamuwa. Gonojja obuba diguli zo tajja kukakuwa. Omala biseera. Kati gwekolawo omulimu guno guli kusanga. Oba oli awo Allah alese chance ne gugira ki? Ne gujja n'osikayo ekipapula kyo. Naye ng'olinawo okola wojja. Olinawo okola wojja. Kiri agenda okujja ekipapula. Ng'olredde olinawo ogira ki? Wooli. Bwe kigaana osigala okyayimiriddewo. Osobola okukavalinga ebiseera ebiyise. N'emyaka 3 ogimaze mu ssomero. Ali n'omala emyaka 10 osamba engatte ekutukozaawo ndala. Okyalinda omulimu otwala mu minisitule otwala wano. Okiganyiddwamu ki? Sooka okolerera ebiseera ebyakuyitako. Mu ibaadaati, mu bulamu obwa bulijjo bulowoozeeko. Bw'oba olina ssente wayavuwala lowooza ebiseera bwe nabeera ne ssente. Nakola ki? Nekisobola nakulowooza ni nteekewo akayumba mwe naasula. Moroka n'ogireeta ey'ebbeeyi n'ogiteeka ku nnyumba y'omuddu gy'opangisa. Kati ziwaddewo ne moroka tekyagira ki? Olowooza ebiseera tekyalina ng'egy'obizza. Naye moroka agiyitanga n'ogipaakinga awo ku muzigo. Nnyumba esasula emitwalo 5 omwezi, emitwalo 5. N'osasula emitwalo 8. Waliwo asula ez'akakadde. Lwaki nzisasula ezo? Taka nsasula ennyumba ey'emitwalo 10 n'eki. Esigaddewo zino ngene nga nzitereka 35. N'agenda okwetoola nga nfunye kapoloti wempangaalira. Naye tetunuulira byayita kati omala okwavuwala lojjukira. Ebiseera omuntu byaba nabyo. Ekiraba ekyali kisi twakomako nti ye muntu okulowooza. Ng'ebirowoozo bye byalina tebimuyamba. Vuka osanga bagwa eddalu. Naye ng'ekimusuula eddalu abantu abagoba amataka lwaki babonaabona? Bamugamba ettaka nti ettaka eryo balyagala obukadde 10. N'omusajja ayagala bukadde 10 ebiri. Bamugamba 15 yajja kukimpa n'atambula.
n'atambula omugagga ng'amutwala ng'amulambuza ettaka ng'ono anoonya nnyini lyo okubanga yalina ki sente ng'amulaba ng'ayita eno nga bategeereka ogenda okutegeera nga baagulawo dda naye ng'otambulidde emyaka buli saawa olowooza obukadde ebisatu bwogenda okufuna genda kufuna kabakadde 15 weobutunuulirirawo tokoze ogenda zijja mu kizizo omaliriza tozifunye emyaka gigize eki kigenza olyoko ngoba blind yatanze ni mutunzi wa poloti nze ngoba ttaka omaliriza sente buli busawo olaba sente nyingi gwe tolaba omuntu oba omubanja bw'omubanja n'olaba nga agaanyi mujje mu birowoozo ogenda kukola naye buli otunula nti omusajja alina obukadde bwange 2 ajja kubumpa ojja kwewuba kwoyo buli mwaka buli ogenda onakuligira ki omwaka gugenda ogenda okulaba emyaka gigenze 8 tazikuwadde n'obuze kyenkoze emyaka gino kikinga wallahi tekirina so nga olwamujja mbirozo nti anzibye kamukwase yamutonda mukuba nga anoonyeza gonna agaganyi kamute ojja kutandika okuyiya amagezi aganoonya ekirala n'ogenda okulaba nga Allah akugjeeyo kituma kisembyayo oba ebidde ekisembayo yagamba nti wakidimaton n'okukolerera omuntu okuweereza omuntu ng'obuweereza abo bw'okola tebukusembeza wa Allah okola olina omuddu gw'okolera naye nga w'okolera byokola tebikusembeza eri yakutonda byongera kwongerayo omusajja agambe nze byokusaalasala ebyo ng'owanika omukono seeka singa mba ninawe enkola omusajja naŋŋaana okusaala asobola egatta eswala zange omulundi gumu omanyi ti ekisooka Allah okubalwa ku muntu ibaada yo yaki naye omusajja kyasoza okugagaye tebyokusaala bigireki ng'owanika omuseeka bwe mba ninawe enkola naye omusajja tanzikiriza kusaala okwo buweereza bulina kye bukuyamba singa omulimu anaakugoba Allah oli mugamba oti naleka eswala zo lwa musajja yali anfuga okukolera omuntu nga gw'okolera takusembeza eri Allaho ayongera kwongerayo bebano abakola mu Buganda bakulu mbampadde minisita nze ekula ebyobuwangwa bikusembeza eri Allah oba byongera kwokesa muliro lwe basamira gw'osembera n'enkofiirayo lwagwa okulya ebyobuwangwa okukolera omuntu nga talina kyakuyamba ku Allaho mukazi w'omukolerera omuliisa omunywese naye talina kyakuyamba eri Allaho so nga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba ti omukyala Allah bw'akuwa omukyala nga mulongoofu aba akuwadde ekimu ekyokubiri ekyaki ekyeddiini yo saba nnyo Allah akuwa ekikuuma naye omuleese talina mugaso gy'oli wabula akwongerayo buki bwongezi mukifo kyeyandiza akuzze naye osula teweebase obonaabona otambula okola mukazi wange tananywa kyayi mukazi wange talina mmere mukazi wange talina nva ne gwoweereza takuyamba kukusembeza eri ki eri Allaho abaana b'omulekera bafu tekuli asobola na kusaala tayinza nabaga nti musaale tebimukwatako feba tugenda tubadde tutambula mu maka g'abagagga eyo bakwegayira seeka gyawosomeseza abaana bange naye nze nabivaako sisomesa mu maka ga mugagga nti akubonyaabunya akuyita munaku otuuka mu maka ge ataddeko TV 2 wano mu ddiiro weeri mu kisenge gyeri mu ky'abaana gyeri ogenza okusomesa baana bw'otuula nga omukyala aleeta kyayi ng'ataddeko emigaati amagi nga gwakuwa ng'ogira ki kati gondi temunsome nga bali ku TV gondi temunsome bali ku TV ogenda okola saa zigizeki 12 kaŋŋende naye maama w'abaana talina buvunaanyizibwa buzza mwana wo kumanya nti jako TV ngende musome temukwatako ate oba ye tasaala n'agamba ati omwana waasaale ye tasaala n'agamba ati omwana waasaale okukolerera oba okuweereza omuntu atakuyamba kusembeza eri Allaho abantu twalina omuzikiti wano emakindye nga tugenda ndisomesaayo mubatakisaawo sekale baaliwo nga balungi ogenda n'osomesa mu mirembe egy'ekitalo olwala mulimu nku kuweereza omuntu atalina kyakuyamba kusembera eryani
eri Allah wo akwongerayo bwongezi. Obuweereza obwo buba bubi. Oba olina wookola naye okukola kwokola tekugiraki, tekukuyamba, tekukuwa ddiini yegifunamu kalungi, ne duniya togiseeki togifunyeemu okola. Niyo noonya kyojje mu bupakasi bw'olimu tekiraba. Mukama wo tayagala ofune. Waliwo omusajja yali awo, omusiraamu yali awo wansi ng'alinawo ekiduuka, naye yayita abantu be yali akozesa n'agati otyo, yakiira ku makya n'abayita nagagga oli osulawa? Nze nsula gindi. Wazimba nti aa gwe osulawa? Nsula gindi. Buli omu n'amubuuza, mwali w'omusiraamu yamubuuza nti gwe osula ni nsula gindi, okola ki kati? Esente z'okola oziteekawa? Tokyuka kubanga nali nguze kapoloti kange naye silwakuba sinafuna sente zigira ki? N'agamba nti olabye munnamu mwagala mufulume wano, eba n'abasangako omugambe nti Haaji yatukozesanga bukozesa nga tatusasula, naye ng'ate sente ngira ki? Nzibawa. Ono gwe yamugamba nina kapoloti kange, n'amuwa amabaati n'amuwa seminti, n'amugamba genda ononye bulooka ozimba akayumba, n'onoosula mu kayumba kakiguluyimu beera omwo. Abaaliwo baali balowooza nti ono amubuuza agenda mumugoba nti amubba. Namuga nti olabye ono alina amagezi, ne bwava wanajjaga nakolanga wani Haaji gundi namufunamu omugaso. Kitegeeza obuweereza bw'olina bw'okola olina omugaso gw'ofunamu. Naye okukolera omuntu nga tolinaamu mugaso kibi nnyo, kibi nnyo. Kale ku nsi oleme gufuna ewa Allah ofune ki? Akalungi. Ne ku nsi tofunyeemu, newa Allah tofunye. Kale Abaganda baffe abamu balemedde erandani, balemedde gye baalaga, naye nga tebalemire lwa butaagala kuddako waaboobwe, naye anoonya nzira yonna ki? Wallahi takiraba, takiraba. Naye maama we amwagala nnyo amulabeko, omwana yalemerayo. Banne badde ababuuza, gundi tumulabako, gundi ogamba naalabika oyo, naye amenyekedde ki? Obuweereza bw'okola tebukuyamba kukusembeza eri ani? Eri Allah. Ozimba kkanisa osembere wa Allah, ozimba ekkanisa osembere wa Allah, gwoga wakote contract ezimba essabo osembere wa Allah. Ekikusembeza wa Allah bakwongerayo. Omugaso gw'ofunye mu buweereza obwo oba togulina, oba abaana bo bw'okolerera bananga senkya. Nzo kuwerera omwana n'ofunamu ebintu bimeka ku nsi n'akuyamba, n'afuna ssente naawe n'akulaba ng'oli taata we, akalungi n'akaleeta. Taata akayumba ako tekakyasaana kusula muntu kajjewo, teekawo ennyumba endala. N'obeera nga mu nsi ofunyeemu ate nga mujjumbize ku ssala, mujjumbize kukola ebirungi Allah by'ayagala. Olaba omufunamu ebirungi emeka? Ebiri. Naye ne mu nsi toganyuddwa, ne akhera tegiseeki. Obuweereza obwo oba obulina, oba olina wookola, oba olina gw'okolerera, naye takuyamba, toganyuddwa mu ye. Takuyambye mu bulamu bwansi n'obwenkomerero, tagiseeki, takuyambye. N'ekisembayo kwe kutya. Omuntu okutya muntu munne, oba okutya ekitonde kyonna, so nga obulamu bwakyo buli mu mukono gwa Allah. Otya nnyo ekitonde, so nga mu sekendi emu Allah akijjawo. Kyova olaba Allah bwe yali ayogera ku banaafiku mu Qur'ani yagamba mu suratu An-Nisa, in kana lahum fathun qalu alam nakum ma'akum wa in kana likafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaykum wa namna'akum min al-mu'minin. Suratu An-Nisa. Kyakalungi bwe kajjanga k'abasiraamu, musiraamu oyo yajja, Allah abasajja badde batwonyaabonya, muleetwa wangudde Allah taasiza abatwonyezza, n'agamba in kana lilkafirina nasibun. Era naye bujjango abakufaaru be balina obuwanguzi, atambula n'agenda gye bali. Kitegerekana? Atambula n'agenda gye mulaba abasajja nze nabayambye, munye abasiraamu bonna bali mu mukono gwange, kye ŋŋamba kibagira ki?
kyebakola maadi tebasobola kusukkawo bonna mbalina mu mukono gwange ng'omukafiri afuna byafunye. naye Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka okubagamba naga naye buliba butya singa Allah anaaleeta ekiragiro kye. tara kathiran minhum yusari'una fihim, bangi olaba nga bagira ki banguwa ne bagenda gye bali banguwa. lwaki bagenda? yaquluna nakhsha an tusibana daira, bagamba tutya okubeera nga abasajja bano bajja tutta batusaanyeewo kyetuva tugenda gye bali. naye agamba Allah ta'assa Allahu an ya'tiya bilfathi, buyinza okukeesa enkya nga Allah obuwanguzi abuwadde basiraamu, aw amrin min indihi, oba aleese ekiragiro kyonna ekiva gy'ali tigundi vaako gundi fa, fayusbihu mujja kukeera enkya mmwe abaayanguyiriza okugenda mu bantu abo ala ma asarru fi anfusihim nadimin, nga mwejjusa. buli omwe yalabanga nga tasuubira tibayinza okukuba ku Amerika, naye akeera enkya nga amaanyi gagiweddeko ng'ekwata bbanga. bw'obanga bwe wali okolera onodda mu banno. lwaki otya ekitonde nga Allah yayina obulamu bwakyo? tumusaba ne tumugamba ti Allahumma kfina sharra kulla dhi sharr, Allah tuwonye obubi bwa buli kitonde kyonna. lwaki? anta akhidhu binasiyatiha, gw'olina obulamu bwakyo, entambula yakyo gw'ogirina, ne tuwonye obulamu bukirimu. bw'asalawo teri agira ki. kati oyinza gwe okulowooza n'otya nnyo ekitonde n'okola buli kikolobero, kubanga ate asa Allahu an ya'tiya bilfathi, buyinza okujja enkya nga Allah obuwanguzi abuleese. kinzijukiza bulijjo abaddu abatulugunya bannaabo, timutulugunya bannammwe naye eriyo ekiseera lwajja okunoonya weweekweka oba mu toilet basibeyo omugwole ng'ejjereeyo nga tokyasobola. ebintu bajjukiza abamu aba gavumenti balowooza ne bankudaala, naye tubirabyeko. Muteesa yaliwo baamutwala talinnya, nekeera enkyanga n'abaamutwala nabo bagize eki baba tutti tebalinnya. yayita mu madirisa n'adduka, ne bwaki enkyanga n'abaamutwala zonna nabo babanoonya bayise nga buli omu tayagala kutegeera wagize eki. ekiseera kyaliwo oba tenaddamu n'afuga ogwokubiri naga nti kati wano wenzi gye sikyava mu Uganda. essola gye abamu bagiwaananga essola yavuunama wali mbarara, weyavuunama ng'oyisewa mumanyiye kasoyite ekaboohe n'ogenda bakasenyi bakayita Mushenyi. Nagati kati nzize mmaze byonna mmazeeko. Baamutwala talinnya, abaamutwala baali bantu be tebaali bweru. abayuusa abaaliwo baanoonya okwekweka mu ttaka, oli bamuyiweko ettaka n'olwalaba omugati yali wayuusiwo oboti agati oli musajja mubi, oli mutemu, yagala kunzita. asa Allahu an ya'tiya bilfathi, Allah buli kintu ekibaako entandikwa kibaako enkomerero yaakyo. baganda baffe abanubbi baaliwo ng'esituiti yonna bw'ogitambula okuva eri wansi ku biwologoma mpaka waggulu gonna amaduuka ki mulimu ameka agaabo baafa. watilka al ayaamu nudaawiluha, bw'atyo obulamu Allah bwabutambuza, si kuba kudaalira naye bw'atyo Allah obulamu bwagira ki agenda abwetolooza bw'atyo ogenda okulaba ng'akalimi kasonze mu mwo. oyagala tuyagala kase kali kusongamu ovaawo. baafa mu nsi mwebali, kiraba mwebali, naye tebalowooza we babeerera mu buyinza nti embeera eyo ejja kukola ki kujja.
asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi. Oda yajja buzi Allah namugati genda. Eyali alaze nti nja kufuga eggwanga mpaka lwendifa yafiira Saudiya. Allah amusaasira amusonyiwe byamusobako. Naye nga abalala bagira ki? Bafuga nga waali siramufu. Allah amulage nti byoyogera tobimanyi. Nze nnina obulamu bwo. Enteekateekayo nze njirina. Kati otyanga ekitonde ng'okimanyi nti obulamu bwakyo buli mu mukono gwa Allah. Eddakiika yonna bukyusa. Eddakiika yonna akola omuntu ky'aba ayagadde. Nga tewaliwo n'alwanye amukola ky'ayagadde n'afa oba n'alekaawo buli kyalese. Eyo Qur'ani ffe bwetugamba. Saagala mugeni nga munyoma mugende muwaabe babitwogera wano mubitwala mu bakama bammwe. Naye bwetyo Qur'ani ffe bwetugamba nti ekintu ekiriko entandikwa kibaako ki? Enkomerero. Oyagala toyagala gassa kibaako nga kyaliko entandikwa. Kyova olaba huwa al-awwal wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Taliiko ntandikwa ye Allah. Kyova olaba yagenda okusigalawo ebitonde byonna nga bikize eki? Kubanga byonna biggwawo biriko entandikwa. Kullu man alayha fan. Byonna byakuggwawo. Nolwekyo omuntu okutya ekitonde ng'obulamu bwakyo buli mu mukono gwa Allah, lwaki otya nnyo? Otidde nnyo mukazi wo gw'omanyi nti Allah yalina obulamu bwe? Gw'omanyi nti Allah yalina obulamu bwe naye omukazi akujoonyesa? Otya omugaati genda ewamu asamirira mu njuyo. Naye otya omugaati genda eka omukazi onze mutya tomalaga muzannyako. Omulaba awulugumaawo nga wooli. Naye abaddu baazimba omuzikiti waggulu wali olaba bwogenda kwerokamu mu Nyendo. Kwerokamu bw'oyimira kwerokamu n'otuula waggulu ku ddyo. Waliwo omuzikiti guli waggulu awo ku kasozi. Wansi waagwo we wali ebyawongo bya Buganda ebiri awo. Naye abaana baaziina ebidduka. Batandika okukaaba. Mwaziino gwokka. Naye nga buli omu yali atyawo. Era ng'ekyererezi ya akasozi kalungi nnyo bw'ozimbako ekitebe kalungi nnyo. Kubanga waggulu kaayaliira. Naye nga buli omu agira ki? Atyayo kubanga basamirira waabo. Era kandi abasiraamu banaabeerawo batyawo. Naye baayaziina ne bidduka. Era batandika okuyomba. Basamirirawo bakuba emitwe bakuba eŋŋoma wansi awo. Byagaana kati. Totya kitonde nga Allah yalina obulamu bwakyo. Ekitanna kutuukako tekiyinza kutuukako. Wabula buli olaba ekituuse ku muntu omanya nti Allah bw'atyo bwageze. Naye yafudde atya? Ogenda okulaba gunywera. Naye bw'onootya buli kitonde ky'olabye n'odduka. Buli kitonde ky'olabye n'odduka. Ng'ate Allah woga nti ate mwesiga Allah. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minun. Abange mwenna mwesigamire Allah. Fama bikum min ni'matin famin Allah. Ebirungi byonna bye mufuna biva wa Allah. Thumma idha massakum ad-durr. Bannange oluvannyuma ne mbanga mufunye ekizibu fa ilayhi taj'aruna. Muddukire gyali. Nga bwe mmanya nti ebirungi yabawadde temutya. Ne mbanga mufunye ebizibu mudde gyali. Bwe muladdayo mujja kutuuka nga muganyuddwa. Abantu bajja omubaka Muhammadin sallallahu mu Makka n'agenda. Allah n'agamba sahaba nti mukwano gwo bangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babadde ekyo tebakyagala. Inna kathira min almu'minina lakarihun. Ekyo ekyokuvaako e Makka abadde bagiraki. Ne Allah okumujjayo yamujjayo amulaga ekyo kukola n'amutwala e Madina. Yadde e Makka nga mirembe. Nga ye mukulembeze wa Makka. Naye abalimu okumujja Allah Makka omutwala e Madina baali tebagiraki. Kati Allah atugambye tugende. Kati okutya ekitonde ng'ekitonde kyotya obulamu bwakyo buli mu mukono gwa Allah, okutyako okuba tekuliimu mugaso. Barakallahu fikum
wajazakumullahu khaira. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله